Mu ggombolola y'e Nama esangibwa mu disitulikiti y'e Mukono waliyo oluguudo luliko olutindo lwabomoka ne lwonoonekera ddala eby'entambula ne byonooneka. Abatuuze bagamba nti emirimu gy'ekisuubuzi gattako emirimu emirala egy'okusaabaza abantu gyakaluba ng'olutindo luno lufuuse ekizibu. Babadde bakyali awo ne wabaawo abazira kisaaba China ne bagamba nti baagala babeeko engeri nabo gye baddiza abantu mu kitundu kino wakiri babakolera olutindo. Oluvannyuma lw'abatuuze b'e Wakiso, Walusubi, Namulugwe n'ebyalo ebirala okulajjana olw'omugga Kasalo gwali gubafuukidde ekizibu nga kw'otadde n'okutugumbula abantu baabwe buli nkuba lw'etonnya. Minisita w'ebyamazzi era nga ye mubaka akiikirira ekitundu kino mu Paalamenti y'eggwanga Ssaalongo Ronald Kibuule abasakidde Abachina abagenda okubakolera olutindo lw'omulembe. Omugga guno gusangibwa ku luguudo olugatta Walusubi ku Wakiso mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono. Bano babadde bagenda beesondamu ensimbi okulaba nga bakola oluguudo luno oluvannyuma lw'okwekubira enduulu ku disitulikiti y'e Mukono ne batayambibwa. Ababusogga kujja kusuubula naye ekkubo lino alitutte ebbanga nga litubonyaabonya buli nkuba lwetoonya tetusobola na kusindika bugaali buno ate nga enfuna yaffe ntono twagala tujje tupakase ne tulemwa olw'ekkubo eno. Nsaba gavumenti ejje tuyambe tulongookeze wano. Era bwe guba gujjudde obulungi tutulako butuuzi bwe twewalula emabega kati paka bwe bajja nga bakolakolako batekamu ebigomagoma kati era byalemwa era kati amazzi gajja nga bwe gaagala. Bantu bangi bafunidde wano obuzibu pikipiki yalira abantu bafiiriddemu mwakafiiremu omwana omulenzi ali mu myaka ndowooza nga abiri mu gumu. Tina we tuyita ekuba litukosa nnyo abantu babonaabona kusitula amapiki abantu bagwamu ebintu byaffe byonna bigira. Naye nze mbadde nsaba minisita bw'aba atuuse wano alabe ekkubo lino ekkubo lino teryetaaga bigoma buno bugoma butono nnyo. Enkya ya leero bannansi okuva mu ggwanga ya China abakakalabiza egyabwe kuno babagonnomoddeko ensawo za seminti 5 saako n'emitayimbwa nga bano bagenda kuleeta ne bayinginiya abagenda okukola olutindo luno. We have 25 tons of cement for you, Ila. 25 tons. Cement. Yeah. And so we make up. Nga bakwasibwa ettu lino minisita Ronald Kibuule akasizza ng'eddemu bwe lusuubirwa okumala ebbanga lya mwezi gumu. Ye kayungirizi w'Abachina bano Zhongshan ategeezezza nga bwe bafubye okutuusa ku bannayuganda amazzi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga kaweefube waabwe wakukola nayikondo 100 buli mwaka mu ngeri y'okuddiza ku bantu be bakoleramu emirimu. Abadde bakaaba oluguudo luno nga lwalemwa naye nga n'obusobozi obuli ku disitulikiti tebulina ansa ya mangu olw'essente olw'omugga kuno okuba nga guleeta amazzi mangi. Nentukirira mikwano gyange tuzimbe bridge ne bayita ettaawo eryo lisobozese abantu bano kola ki okuyitawo okutwala ebintu byabwe mu katale n'okugenda mu mirimu gyabwe gye bakolera oludda luno. I have benefited from this country during the last 21 years. It's time for us to return back to the society of Ugandan. So that's why now when I'm able to do it, make like 50 to 100 borehole every year in this country because people need healthy water. Bya Eric Yiga, Grassroots TV, Omunyo.